lwaki omuntu agenda ku musawo ne bamuwa ebintu nga bifu? Lwaki omuntu atambula ku basawo ne bamuwa ebintu ne bitakola makulu? Kati kino njagala kigende eri abazzukulu mu ab'ensi, kigende ne ku basawo, bassenkulu ne bannankulu. Mwawule enkola y'oku bantu. Kakati abantu abasinga obungi bagenda okujja mu mbuga zammwe nga bayitako dda, nga bayiseeko. Enjogero olwaleero eri ku mimwa gy'abantu nti ebyabasawo tebikola, era obisanga ne mubalokole eyo abantu nga boogera mbu byabasawo tebiriiyo, ebya Lubaale tebiriiyo, eby'Emmandwa tebikola, Lubaale taliiyo. Tambudde mu basawo kwono n'oli nabulwa ekituufu. Naye n'abantu bennyini kubasinga, abantu batambula obudde buyise, abantu balwawo nga bafuna okumanya n'okutegeera naye nga tebakufaako. Okitegedde? Omukyalo ono aviiriddeko ebintu ebyo n'okubyogera wa Lugave, era nga muzzukulu wa Katende Ndugwa, era nga muzzukulu wa Mukiibi. Okitegedde? Abasawo mwegendereze. Abazzukulu abamu mubakolera ebintu byabwe nga bajjajjaabwe tebakyayagala, ne bamala ne babayita ababbi, naye nga abasawo abatuufu mwebali era bangi, era abasawo abasinga bakola ebintu byabwe abamu nga bituufu. Naye abazzukulu ababakyalamu oluusi bagenda okujja nga ensonga zaabwe ziyiseeko zaafuuka dde expired, nga Lubaale takyayagala, n'omuwa ebintu ne biriibwa emmese, n'omuwa ebintu ne bitakola makulu, n'agamba tewankolera. Kati njagala tuwulirize bulungi obubaka bw'omukyalo ono, yeddira Olugave, muzzukulu wa Mukiibi, muzzukulu wa Katende, muzzukulu wa Ndugwa. Era ab'Olugave bano balina mubala okugamba nti oba bwabirya bwawoza, bwabirya bwawoza lwa Ndugwa lwa Katende, Sserukulu lengejja, simanyi lunangwira oba lulingwira, bwompa akawala ng'ebbanja liwedde. Okitegedde? Kati omuwala gwabwe gwennyini nabo tebagumanyi. So waliwo Lubaale ajja ng'akuwa obubaka ne weetuulako n'odda mu kukola, n'odda mu kufumbirwa, mu kuwasa, naye nga ebintu bya Lubaale biyitako, n'ogenda ku basawo n'otandika okuga nti abasawo babbi, naye nga nawe watambula kikeerezi, wakeerewe, ebintu byonna by'okola biri expired, yali abikubanja takyayagala, yafuna dda entondo. Kati tuwulize obubaka bw'omukyalo ono yeddira Olugave, omuwala ono ye Lusiya. Waliwo akayimba akagamba mbu ka Lusiya kawala ka kinyoozi, simanyi kagubye essapatu oba n'obugere bwaguba. Be ba Lusiya, mulimu n'amannya agansesa. Omuwala ono ye Lusiya. Lusiya. Ba Lusiya bano baba tebaagala kunaaba kuva buto, kati ono omuwala okunaaba baamukubiranga kukubire nga tayagalira ddala kunaaba. Bannaaye n'abasajja nabo nno bawasa. Kakati ng'owasa ono, okitegedde, ng'owasa ono otandika n'okunaaba okumukubira, agenda okujja, oyinza okukwata ku mwana ogamba ekigere kyonna nga kigubye, n'alyoka alinnya ekitanda nga bwe yasiibye. Lusiya kiva ku mannya oluusi Lusiya, kunaaba kwali kwa ndulu mu buto. Kale ekyo ng'okitadde ku mabbali, oba tonaaba oba onaaba, oba weetuga oba wettagwe gw'omanyi. Nze kasita nkugambye Lusiya, Lusiya mbu. Kale kakati omuwala neddira Olugave nga ye Lusiya, agambye nti waliwo omusajja yazze n'amugamba nkutwala ku mwoleso, n'amuleetera engatto nga mpanvu ddala esibire eno mu kisambi waggulu, n'amuleetera ebyokumwoleso, amakeesi, emigugu, n'amuleetera ne gawuni, kiteteeyindo zange ekyabagole, n'amugamba nkutwala ku mwoleso. Kati omuwala ono ne yeebaka n'adda mu tulo. Yagenze okudda engulu ng'omusajja yagenze dda, wabula ng'amulekeddewo awo ekiteeteeyi kyalina okwambala, engatto, biki n'emigugu gye, okudda engulu. Oba mutegedde akatuntundu ako, yagenze okudda engulu. Kati abantu abasinga beebase, abantu abasinga babawo obubaka, abantu abasinga Lubaale ababuulira Luganda naye tebafaayo. Abantu abasinga bajja baluuta ebirooto ebitali bya bulijjo, ndoota nninnya ensozi, ndoota ewaka tukuba eŋŋoma, ndoota tufumba emmere, ndoota tukola ki, ndaba abaana, ndoota ebinnya, ndoota omukazi empewo emufuuwa, omukazi munakuwavu, ndoota ente nga zingoba, ndoota ente nga zirimu emiguwa, biki. Abantu abasinga ne batafaayo genda kunoonyereza ku birootoloota ebyo. Ndoota nvuga obugaali, ndoota nninnya ensozi, ndoota abakazi abazaala,
ndota kasubi ali abantu abasinga obungi nga bali ku mirimu eyo bakola bali mu bufumbo nenga aloota amasabo buli budde nenga talina muwadde okwefumiitirizaamu. Kati akatuntundu kano ne bwe mba sikanyonyodde muba mukategedde. Omwami yazze n'agamba omukyalo ono Lusiya nti nkutwala ku mwoleso, n'amuleetera engatto nga mpanvu zino ndoze ez'abaniga zisibire no waggulu mu maviivi, n'amuleetera amakeesi, emigugu n'ekiteteeyi ky'okubeeramu oba ekyokwambala. Kati omukyalo ono yazze mu tulo nga yeebaka, ogenda okudda engulu ng'omwami yagenze dda kunoonyanoonya ku mwami ng'akyamulaba. Okitegedde? Kati naawe kuba akafaananyi. Omukyalo ono first ennyota ye esookera ddala mw'atambulira omusambo ogukulembedde gwa Bamweyana ye nga ttene empanvu atambulira mu katuntundu ka Bamweyana. Kati Bamweyana yamuvuga ate Bamweyana ateeka okuba amuvugira ku ffu, amuvugira ku kkono, kye kituntundu ky'okwebaka n'azukuka ng'omwami yagenze dda. Okitegedde? Ye nga ttene empanvu. Omukyalo ono Nakawanga Naluwali era bannaaye abasajja abawasamba saasidde. Kati ng'owasa omuwala ng'ono ng'alina ekirooto bwekityo oba owasa kutwala wa? Oba owasa kutwala wa? Abasajja bagenda bagonza emimiro, simanyi nkwagala biki oluwala ne lusooka lwezzaamu. Kati nga bano ba Lusiya bagezi, ku magezi ko batudde mu kkuula, omumiro n'alyoka agugonza na kyokka bannaaye nange nkwagala. Omusajja n'alyoka agonza omumiro. Walayo okusinziira nga bwe nkulaba ndaba ng'osaanidde amaka. Genda okuwulira omuwala. Kyokka banneerayira nga tompise bubi, sijja kuyisa bubi layira. Kale kendabe neeyisayo. Kyokka bannaye ono omulenzi awo nno beegudde mu kifuba, beefeesinze, beenyize, bali ewantu mukazikiza, beenyize, mukwano gubayingiddemu, gubazibye amaaso, gubayingiddemu bonna sayidi ne sayidi etamidde. Omuwala tandise okutunula nga kaddole. Okitegedde? Omuwala asooka n'amungula eriiso n'atunula nga kaddole, n'asooka yeresa akalimi n'asooka amukombako wano ku ttama. Okitegedde? Omulenzi n'anawulira ng'asanyaladde. Naye ng'omuwala ekirooto ky'aloota, aloota engatto nga mpanvu eri waggulu esibira mbire, omusajja amuyita ku mwoleso, amuteereddewo awo emigugu. Omuwala yeebase, agenza okuzuukuka nga tamulaba. Kati oyo omuwala oba owasa kutwala wa? Banne n'ebyobufumbo nabyo byajja. Okitegedde? Ebyobufumbo bijja tusuula awabi. Omuwala gw'owasizza otutte kizibu awaka. Omusambo ogumuvuga gwa Bamweyana, omututte wako tandise omwebakako. Omusambo ogenda bavuga emirundi ebiri. Eriyo abavubuka abawasa abawala n'amutuuse waka emyezi 3 emirimu ne gitandika okusannyalala. Banka zimubanja, landiroodi amubanja biki, senezaniko omuvule sasula ennyumba biki, kumba omuntu gwe yewaŋŋangako aliko omusambo ogumuvuga ogumubanja. Kale no mulina okwegendereza nga muwasa, oba abantu bandimazengana kwebuuza birooto bye baloota, olina alyoka wasa omuwala. Naye ebintu by'okuwasa ffa, ebintu by'okuwasa ffa okumala gawasa. Okitegedde? Ebintu n'oleeta ekizibu awaka, muwala n'obeera naye ng'anyiririra ng'akunyumira naye nga kizibu, waleeta ekizibu, wawasa ekyokoola, weekulira embazzi ku kugulu, aliko emisambwa n'agasambwa, aliko amaanyi, aliko ebintu by'enjawulo ebitamukkiriza kubeera bulungi. Akusanze oli bulungi, omulimu gwo gutambula, oleeta amata gabeerawo, oleeterayo gati, akutuma chips n'ozireeta biki, musambo ogumuliko gw'omuvuga gw'olina bye gumubanja, kyokka gw'ate omutadde mu by'obulungi, omwerabizza omusambwa bye gumubanja, omugje ku mulamwa. Kati ki ekiba kirina okuddira? Ekiba kirina okuddira kubaavuwaza mwembi. Abantu okuwasa bandimazengana kwebuuza birooto. Enkola ey'okulabira abawala nga luli bwe kyali yandikomyewo etya. Katwalero bwe kiba nga kyavaawo mu buliwo, omuwala sooka omubuuze biki by'olaba nga weebase, oloota ki? Okitegedde? Omuwala wanagga nti ndoota abasajja banneegattako, gobera wala. Olina kumanya bumanya nti omusajja oyo togenda kubeera mirembe ng'ate ayina bba amwebakako. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Omuwala wanagga nti ndoota ssomero, ky'oba olina okumanya otutte ekizibu awaka, oba omulenzi wanagga nti ndoota ssomero. Buli omu yeebuuze, sayidi zombi ziraba ebirooto ebyo, tekiri ku ludda bwe lumu. Bwe bufumbo bw'olwaleero okuzaala muno n'oli. Omuntu takyasobola kufumbira bufumbo bwa lubeerera, wabula abantu kati bafumbira bufumbo bwa liizi, kuzaalamu baana babiri kunoba. Kasonga katono nnyo ke kabanobesa, ogenda okugamba ku muntu nga muyombyeyombyemu awo katono oli kukwata migugu kunoba. Tebikyalimu kwebuulira wadde okusikattira, kubanga abeerako ebintu ebirala ebimuvuga ku mutwe, ebimuwa ekyokukola, ebimuwa obumalirivu. Olaba nga atagenda, olaba ng'omunaku ewaabwe, kumba ali sirias asiba migugu agenda. Naye babeera banaku, ne woba olina ssente, omuwala ng'aliko ebintu ebimubanjibwa n'ekikomera akirekawo.
n'amaka ge bbeeyi n'oba n'emmotoka ebintu byonna n'abirekawo kuba ebimubeerako kuli bibeera bimubanja nga bimulaga nti ono muviire era abasiriasi nga kuviira era tebeegayirira bwalaba ennaku zino tebeegayirira naddala ng'aliko omusambo gwa bbaamu ng'ono tebeegayirira tebakuba mavi ekigambo nsonyiwa kibakaluubiriza ate wagamba nti nsonyiwa kiba kya bulimba n'omusonyiwa ne mwongera okutwazatwazayo akabanga mu maka era byonna nga buteerere okitegedde kale n'ebintu ebisinga mwandimaze nga kwemanya nga mugenda okubeera mwenna n'okwewasa akati omuwala ono ekirooto kye mukitegedde bulungi omuwala ono agamba nti omusajja yazze n'amuleetera engatto ng'esibira waggulu mu bisambi eyo engatto ya kiniga ngatto yabamweyana ze ngatto mwatambulira kati gwe musango ogumuvuga kati ate gumuvugira ku ffu gumuvugira ku kkono okitegedde ne bamuleetera gawuni kyeki ekiteeteeyi kyagenda okubeeramu omwoleso okitegedde agenda ku mikolo ono omuwala abangi b'olubereberye abangi b'okutambuza obufumbo bwa lubaale woono omuwala wambiri wansozi lubaale woono omuwala ne bamwenjeza ku basawo tayinza kutereera era mujja kuyitanga nnyo abasawo ababbi olw'ensonga nti nammwe emyaliro mwe mutambulira mwennyini temugyekakasa temugimanyi emyaliro gye mutambuliramu gya njawulo si buli muntu aliko empewo nti atambula nga gundi bwe yatambula si buli muntu aliko empewo nti ajja kgenda bamukubira engoma baaze si buli muntu aliko empewo nti ajja kgenda bamukolera ekibba atereere waliwo omuntu nga ye ayina kgenda kwebakirira mu nsozi abantu bemusanga eyo mubibira nga bebaseeyo tebavaayo bwe bufumbo bwa lubaale kye tuyita obufumbo bwa lubaale ye gawuni gye bamuwadde ye ngatto gye bamuwadde kutambuza nsonga so sikola bibbo sikola nsawo sikuteekawo mafumu sikuteekawo kino engatto etegeeza kutambuza nsonga engatto batambuza ntambuze okutambuza omusambo gw'abamweyana gukubuulira ebyagwo nga bwe byatambulanga oba ebyama bye gusirikidde oba bye gwatereka ky'obola bagubeera katereke ebyama bye gwatereka mu kika kyammwe oluvannyuma lwa lubaale okunyiiga kati ono omuwala bamukwasa omusambo gw'abamweyana gw'alina okutambuliramu okutuuka ng'omutuusizza ku mukama waagwo kabaka okitegedde kakati omuwala ono agenze ne yeebaka agenze okudda engulu ng'omusajja yagenze dda ng'amulekeddewaawo keesi n'emigugu emigugu omuwala ono gy'alina okutambuza keesi ze zituddemu ebintu ebyama ebiri munda omuwala ono by'atamanyi by'alina okuzuukusa naye nga lubaale oyo waakutambuza butambuza si waakuteekawo bintu okitegedde omuwala ono bw'amaze alina akatundu akalala kazzeeko asanze omuwala nga mutembeeyi ng'atembeeyi ebintu omuwala n'addira ono n'amuggyako ndoza ssente z'ennamu oli n'amuwa ebintu ebiri feeke ebintu ebifu kati ne wajja omukyalo omulala ono omuwala n'agamba omukyalo omulala nti kale ono omutembeeyi ampadde ebintu ebifu ate nga nze muwadde biramu ampadde ebintu ebiri expired kyeki omukyala gw'obadde oyogera naye y'omu era y'ono atembeeyi ebintu akuwadde ebintu ebiri expired kyokka omukyala gw'owaabiddeko era y'omu y'ono yatambuza ebintu ogwo muzimu gwakubanjadde ebintu byagwo ebimu byali byakugula gamba ng'okugubikkako olubugo okitegedde bwe butembeeyi batembeeyi engoye batembeeya biki kitedde bwe butembeeyi bakubanja ddajajjawo mugulira olugoye omubikke walema wapaala bupaazi amalala g'ensi oli eyo okola onoonya ssente naye nazo tezirina ssalira nditwala bingi teyatuuka omwana bw'akola ennyo neyesiba ku mulimu takyalira bazadde awoza siina kyengenda batwalira n'omwaka ogujja n'oguddako neguli n'ebiseera ebiddako awoza siina kyengenda batwalira kakati byeyo bye bivaamu ebyo ebintu okufuuka expired abazadde ne batuuka okunyiiga ne bakuwa ne bagamba ne tuzaala omwana n'agenda atyo kati kyekiba ne mu lubaale okitegedde kati weebase oli mutulo jagenda okuzukuka ng'obudde buyise kati omutembeeyi ono omukazi gw'oloopeddeko n'ono omukazi omutembeeyi sitiri omukazi ali omu bakkeneka bukenesi okitegedde okuwa ebintu ebiri expired ojja kutuuka ogende ku musawo agenda okukwambaza olubugo nti abikka jajja wakwasa ekibbo n'akambe ebintu ebyo nga tebikyakola eyali abibanja nga mukoowu yakoowa dda yakwesonyiwa yagenda dda gaali mayengo gaayitako okitegedde nga biri expired mwegendereza abayita abasawo ababbi mulimu abasawo abalina emmandwa zaabwe ku mutwe nga ziragula ne zikugamba omuzimu gwetaaga kubikka sitiri omusawo oyo n'akuwa olubugo olwo n'abikka jajjaawo n'otajjamu makulu n'ogamba omusawo bye yankolera byali bya kibbi ebintu ebifaanaganako weebityo n'olwekyo mwegendereze ebintu ebisinga obungi okitegedde kakati omuwala ono agenda okuzuukuka
buli kyagenda okukola kyonna agenda kutwala akaseera nga buli byakola byonna abikola abiddamu. Bye byama ebiri mu kutambula ku basawo ne babakolera ebintu nga mubiddamu. Mwe mwennyini ng'abazzukulu mwe muyina ensobi. Abasawo basajja battu ne bakazi battu mubagendako bo ne bakola ekyo kye bateekeddwa okukola. Eriyo abantu abakuleetera ebintu ng'omusawo yamukolera ensawo naye nga agamba tebyakola naye ng'ate obiraba biramu. Mwe mulina ensobi mutambula ku basawo nga mukeereye, mwe mwennyini mutuulira empewo zammwe ne muddeeyo ne mudda mu malala ne mudda mu by'abasajja mu by'obwenzi. Naye ng'ebintu ebituufu obirootera nga n'abakulaba bakugamba nti oli ku lubaale oliko empewo, oluusi oyinza okuva ebuto ng'ojja olwala, abakulaba ne bakugamba zino endwadde z'olwala za lubaale. Gwe nnyini n'obyesamba n'ogaana obbikola, ensi w'emala okufundiza n'olyoka ogenda obikole. Kati omusawo omusuubiramu ki? Era omusawo omusuubiramu kuwa bintu nga jjajjawo takyabyagala, kubeera bifu, kubeera nga tebikola. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kakati mulina okwegendereza ebintu bino. Omuwala y'omu ono azzeemu n'aloota ekirooto nga ebweru gy'ali oba ku mulimu gy'ali oli amuleetedde baketi zibadde nnyingiko nga zirimu ebijanjaalo, emmere ya lumonde, emmere oba ya muwogo, biki. Kati oli n'agamba omugezi naafumbako. Okitegedde? Kati lubaale w'ono omuwala agamba nti bw'oba ogaanye kale tufumbireyoko kamere. Ne kati emmere y'ebweru gy'ali agenda gifuna. Era z'empewo ezikeneka omuntu bamugambye ebijanjaalo lumonde n'emmere endala oba muwogo. Okitegedde nga byakufumba ekyo kijjulo kiramba kya mizimu. Kitegedde? Kijjulo kiramba kya mizimu. Kakati ogenda kukola otya? Okitegedde? Kijjulo kiramba. Kakati ogenda kukola otya ebweru gy'oli? Kitegedde? Abantu abasinga mu mala gatambula ate ne munzika nga temugjeeyo na ssente. Bwangi nnyo abantu tubafunyeeko nga bagenze e Bulaya n'aviirayo awo nga ne ssente zimukolako akwegayirira bwegayirizi kumuyamba, kumubeererawo, kumukwasizaako ebintu ebyenjawulo naye ng'ate akulaga abadde bweru yakyusa ku bulamu naye enkyusa gye yakyusa ku bulamu talina kye yakifunamu. Eriyo fayini abagenda ebweru ne bakifunamu ne bafunayo obusobozi naye ate eriyo ennamba esinga obungi bagendayo badda buggo. Abantu abasinga obungi mumale okwetereeza, mumale okwezuula. Kati ekyo kijjulo kirambe, ekyo kijjulo kigatta emizimu, kigatta bannaalongo, kigatta kabaka. Kubanga ekijjulo ekyo kiriko emmere enkalu, ate lumonde ayatula katundu ka bamama bannaalongo, ayatula katundu k'emizimu, ayatula katundu ka kabaka ne muwogo. Ebijanjaalo byatula ekitundu kya bannaalongo. Bwannaalongo bw'otuddemu gwe mukazi gwe yeddira olugave nga gwe Lusiya. Okitegedde? Mukazi gwe yeddira olugave nga gwe Lusiya, weebase. By'olina okukola si by'okola. Ekintu kye wali olina okukola si ky'oli mu kukola kati. By'oliko bibyo, by'oliko bikulimba. Mwana gwe lumya obulamu obusooka. Mwana gwe weetereeze ku mbeera esookera ddala obulamu obusooka. Sooka obulumya obulamu bw'omumaaso bukunyumire. By'onoonya okufuna lubaale y'abirina. By'onoonya okufuna ojja bifuna. Olwaleero ogenda kukolera bwerere mu nsi. Omusamba gukulaze nti oli mutulo, weebase. Kati mu kwebaka bajjajja bo bwe baakusabira ebintu olabika we walinnyira ennyonyi okugenda e Bulaaya. Kati okwo kwali kwebaka. Kati jjajjawo n'akolekako emigugu ye ne yeetambulira, gw'omanyi, gw'olaba. Kati olwaleero ogenda kutandika okukaaba. Okitegedde? So omusamba gw'abamuyana gulwanyise gwe gukuvuga ate nga gukuvuga era laazima ogulwanyisa olina kumala kutambulira mu ngatto zaagwo, ye ngatto gye bakuteereddewo awo. Olina okukola ebintu nga biyiseeko, bye bintu omukyalo oli byakuwadde ebiri expired. Okitegedde? Gwe ow'olugave va ku balenzi, lekera ogonza omumiro. Okitegedde? Kati ono omuwala Lusiya alina eŋŋombo mbutasulirawo. Obutasulirawo ojja kifuwa ng'okizza mu ŋŋombo, obanga tosulirawo olabika obwenzi obuyita kyakulya. Birabika nze byakufukira byakulya. Tasulirawo ono omuwala, tasulirawo nga takoze bintu ebyo. Ayinza okuba kati nga waali bamufuga naye we yabeerera nga tali kwogwa omulimo, nga tasulirawo, ayagala ono n'oli ng'akombooza abampi n'abawanvu. Kitegedde? Omulimu guyinza okuba gwayambayambako. Kati oyinza n'okusanga nga yaddamu dda okufuuka embeerera. Oyinza okusanga omulimu waali nga bafuga. Kitegedde? Nga yafuuka dda embeerera. Naye mu kaseera kali ono omuwala kati banabawala be bawala balina eŋŋombo nga tebasulirawo, n'ayagala ono n'oli n'atuuka n'okwemulisayo akalabirwamu. Yeekebera wansi agenda okufunayo naga bannaye ng'abasajja bamufuukidde abasajja bamufuukidde ekizibu. Kati lugenda ga ne bannaye kyokka bannaye ono omusajja naye bannaye mulangira bula mulangira ayogerera wabula ayogeredde ddala ebintu nga bwe biri.
awula bannaye singa sajja eno ku mulimu gw'okubanza abasajja nali sibajjeemu kituufu. Awula bannanga abasajja balimba. Ono omusajja najja ng'akulimba bibye n'oli ng'akulimba bibye mutuufu nagenda okujja eno ku mulimu omutuufu nga n'ebyabasajja mbikooye. Kati oyinza okusanga byamunyiwa bamu ku bawala abagamba nze sikyalina appetite. Nze sikyalina appetite, nze byabasajja nabikooye by'emikwano tombulira bya mikwano. Kasita osanga omusajja agamba tombulira, omukazi agamba tombulira bya mikwano ng'omanya. Bamutabaaza mu bisiko, mu loogi, luddawa, mu mizigo, okitegedde mu kayumba mwasula bamulumbanga mu biki. Eppeesa lya no tebaliina balina ppeesa lya Yeesi. Okitegedde buli wabeera Yeesi. Yeesi n'afuuka Yeesi n'atuuka okukyama amagulu. Ate abasajja si bakusaaga. Omusajja bw'azza akwediba omukolerako mu sitayiro gy'ayagala. Magulu gonna ne gatuuka okukyama abazadde waka ogenza okukyala ne beewuunya. Maama n'akwata ku mwana ga bannanga ate omwana wange ng'atambula ngeri kati bo abazadde engeri bo gye bakimanyi. Omuzadde n'akwata ku mumwa n'azikubamu n'agamba zijje zinge muzzukulu wa Ssekulima. Ye maama okitegedde. Abawala abasinga obungi mudde waka nga maama bammwe beewuunya bwewuunya. Buli budde omutwalira omuko mulala. Anywa sukaali mulala. Maama n'agamba omwana nga atakola sente azijjawa. Naye bw'akutunuulira entambula amagulu gonna gakyama gazzemu ebitege. Naye omwana bw'ekyo si bwe namuzaala oba omwana nga yabaaki. Lusiya yakyuka entambula naye n'amanya n'akuba mu ngalo. Naga omwana n'atuleetera eminoko. Omwana n'atusombolera endwadde. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kale nno abantu abasinga obungi mwegendereze ebyensi. Mwegendereze ebyensi mulekeraawo okufuna eŋŋombe egamba nti sisulirawo. Abalenzi babafuukidde abalenzi mulinga abatalya mmere. Okitegedde balina eŋŋombe omwe ekitalya mmere nkiwa eki. Ekitalya mmere okiwa eki gwe bagambyeko wazaalibwa n'omuntu mubonyabonya abaana b'abannammwe. Omumwa teguliwo guli emmere tosobola kubeerawo nga tokoze ebintu ebyo. Ebintu bwe bityo. Kyokka banne mulangira kyokka bannayo omusajja kati oba alowooza ffe ekitalya mmere tukiwenga ki? Tukiwenga ki bagambyeko nti ddaame kiraamu kyoteekeddwa kukola ebyo olubeerera. Kale nno kakati Lusiya weebase zuukuka okitegedde bakubanja ekijjulo bakubanja ebintu by'abajjajjaabo bakubanja okwambaza omuzimu bakubanja okutambuza ensonga za lubaali bamuyana akubanja okitegedde tambuza ensonga bamuyana asobole okuva mu kkubo lyo kuba kati ojjuddeko kubuzaabuzibwa kuwubisibwa obulambulukufu obutuufu tobulina naye lubaala ajja kusituka lubaala akulume naawe weewuunye kansuubire nti otegedde bulungi weewaawo yenze omulangira Jjuuko Munnabuddu.